Olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kikuta olunaku olwokubiri nga kisunsula abantu abavaayo okulaga obwagazi obw'okuwewa bendera ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo era abavunaanyizibwa batandise ne bakansala okuva mu bitundu bya Kampala olunaku olw'eggulo era bakansala baasunsuddwa olwaleero abava mu bitundu bya Lubaga South, Kawempe North ne Nakawa East. Mu basunsuddwa olwaleero kuliko Wumalu Magala eyeegwanyiza ekifo kya Lord Kansala e Kawempe North eyokubiri ne gwabbinkana naye Senono Dennis, Mariam Balunga ayagala ekya Woman Kansala Kawempe esooka, Luyombya Godfrey ng'ava Nakawa East n'abalala. Era okusunsula kuwedde era bitambudde bulungi. Njagala okukakasa Bannayuganda, njagala okukakasa Bannakawempe nti ku luno musuubire kubira waggulu. Kimu bakibuuziza ng'olwedde kusinga byonna mbimanyi buli kimu kitambudde bulungi. Ssaawa zakati nakava mu vetting, ebibuuzo bibadde straight to point era mbiyise bulungi era nzikiriza ngenda funa naku kinnaaki. Obo eyo gulawundi yaggwadda ate we tuzze wano obubuuzo ngayizaamu bugaaya. Simazeyo na ddakiika nyingi kubanga ebibuuzo ebimbuuziddwa mbadde mbimanyi ate nga ntuukira ku nsonga. Abalala kuliko Doreen Kaija akulira ebbanguliro ly'ekibiina kino nga kati yeegwanyiza ekya Woman Kansala Nakawa East avuganya ne kansala abaddeyo Nakakande Lilian kyokka buli omu awaganga bw'agwanidde. Rose Kigozi ng'ayagala kya Lord Kansala Lubaga South eyokusatu n'abalala. Process ebadde nnungi nze omu abaddeyo. Of course ebibuuzibwa bye bintu bye tubeera nabyo oba bye tukolagana nabyo mu bulamu bwa buli LC5 na Kawasi bintu bingi byenkoze nganze omubaka nyambye ku bakyalo okubaka okwekulaakulanya nyambye ku bavubuka okulaba nti bejja mu bwavu naddala abavubuka basobola okweteerawo emirimu. Kansala omukyala owa LC5 Lubaga Division 3 atwogera bipya biriko. Olwaleero Bannalubaga mbakakasa tiketi nzija nayo. Omulangira Kayima Jjuuko vetting tugibaddemu eya LC5 Lubaga 3 Natete Mutundwe Kabowa najja wano ne najja tu tufunyana mukamukwana era mbategeeza bannaffe mwenna temutya. Zikakoza Robert ngenda kwesimbawo ku Lord Kansala LC5 Lubaga 2 abantu be Lubaga enkyukakyuka zijja empitirivu ennyo ndowooza NUP abakulembeze bebadde leeta abadde batuufu ebbanga lyonna n'akyo olwaleerese cream ebibuuzo byabuuzizza bye bituufu bibuuzo byaffe ebyawano. Abamu batubuulidde nga okubangulwa kwe baafuna ku ssomero ly'ekibiina kino bwe kubayambye okuddamu ebibuuzo ebibabuuziddwa wano. Omukisa omulungi tibindi bibadde batubuuza mu vetting bye twasoma ku ssomero lyaffe ya School of Leadership e Kamwokya so batuvetinze ebintu bye twasoma adiro gy'ekibiina nkimanyi kuwa values nzimanyi so buli kimu kimanyi ndi mukulembeza omuteeketeeke. Nga eyayitirako mu NUP School of Leadership etmodinze bulungi era ne wetuuse mu vetting the confidence we have, the confidence that I have, the core values ez'ekibiina n'ebirala bingi ebyekwesiza ku mukulembeze ki kyalina okubeera omukulembeze ki kyalina okubeera ebyo byonna ebibuuzo tubisanzeyo mu vetting era nga NUP School of Leadership etugunjudde bulungi okutuuka akaseera kano. Twagadde okumanya oba enkola NUP mweyita okusunsula abeegwanyiza kaadi bwesaanidde era batwanukudde. Process nnungi. Ekisooka ffe bye tulimu ebyaffe bya lutalo. Ffe ebyaffe si bya kunoonya bufo bya bukulembeze. Kitegeeza bw'oba oyagala obeere n'omuntu agenda okomandinga abalwanyi bo olina okumanya ani gw'odipostinga waawo. So kitegeeza ye process entuufu mu kulwana olutalo lwe tulimu. Teekateeka eno NUP yajja adoptinga olw'okubanga ekisooka kibiina kito ate kirina okulonda abantu bekyesiga. Omulundi guli ogwasooka ekibiina kyalonda oyo yenna aliwo naye omulundi guno kigenda kwetegereza nnyo omuntu aliriraayebo omuntu gwe kyetegereza ng'atambulira mu buufu obwo. Ennungi nnyo okusinga eri ey'oku mugongo kubanga kuno bakubuuza ebintu biddala ebyennono eby'ekibiina ne bamanya omuntu omutuufu ki abadde atambula n'ekibiina. Olunaku olw'eggulo bangi abadde balina okusunsula baafiikidde ekyaleeseewo okutya nti oba omulimu guyinza okukeerewa. Kyokka amyuka akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Buganda John Mary Sebuufu aluŋŋamizza. Kati kiro mwatulabye twavuddeyo olunaku 6 n'ekitundu ku makya tubadde weetuli
fenga EMC tuliberegefu okukola obudde bonna mpaka tunamalayo abantu baffe bonna abasaba so awo tewali buzibu. Waliwo n'abamu abajjayo empapula okwesimbawo kyokka ne batajja kusunsulwa era Ssebuufu aliko byatangazizza ku bantu ekikula kino. Cheka procedure eri nti olina kujja bw'otakomawo tumanya nti weebuuliridde nolowooza nti waliwo abalala boolekedde omukisa. Akakiiko kalowooza nti olunaku olwaleero baakumaliriza constituency zino era balowooza nti olunaku olw'enkya baakusunsula abava e Makindye ne Kampala Central. Twaga nti abo bonna abana abasigadde mu zino ezisoose nga bafisse tujja bakolako naye bananga tubamazeewo ekiro kya leero tusuubira okuba nti ate enkya Abamakindye mweteeketeeke ne Kampala Central. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno ku Ragugudde TV agaguddewo.